Gyakoze owa Jinja City. Twidye wano olwaleero okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Dr. Frank Nabwiso n'emirimu gy'agiire ng'akola munanga akobye nti Basiimye ogenze ayi ffe nga tusobola kulinda omulungi ajje nga tutukola ki tetumwebaziza abantu bebaza n'ababi munsi muno tubulina babakolera bubaga baafudde ayi ifo okwebaza omulungi kikosa kyeiwanga n'olwekyo Dr. twenda okwebaza n'emirimu gye wakoze okutukumira FDC n'etasaanawo. Webale okujja okola report eyalimu omwoyo gweyizeire kubanga mwena abaatya mu Elders Committee mwali n'omwoyo gweyizeire era ife twali beewandiikirivu nga muli kusimbwa okujja twalowooza nti mwida kulwala amakiro kubanga omuntu buli walwala amakiro ali omwana gwakoze ki gwazaire. Dokita bano baabaawo olwapate eno ate nga nabaabaga obuwaayiro obukuuma ebyama byaki byapate olw'obulungi bwaki bw'ekibiina. Nze nviire idinda nenda okwogera okukwegayirira osoniwe abo bona abagiire nga boogera ebitakola ki ebitagamagana. Etiimu yeewange idinda yavaayo yagwaira yayogera byeyogera aye nga olba osanga oba oli awo wali abagiire nga bagitaamu ki poison aye n'okulwa abantu baidinda bwe wagemereranga member wa parliament n'okola ebyafaayo mu gavumenti yayiwanga Uganda twenda okusaba baba ekindeese ukwegayirira osoniwe ojje ove munsi muno ng'omwoyo gwo mwanvu neyanzizayo. Nze ndio kusikira baba era mukoze bulungi nzera nkayirike ku myaka egyo nzera baide banebazeeku baba asangira okubona ndio mulangira Ibanda Nasu mutabane wa chairperson wa LCC Nambale sub county ate chairperson omulonde wa Iganga district FDC ate samune naino ndakwebaza timu yange yona ya FDC nti mumpeire omulamwa mumpeire omulimu ogw'okukuuma baba wange n'okumpa amagezi. Baba tukwebaza tusoliwe omulyama baba mulala yavumagana ekika kyona aye ndo mane tumwazaala abagezi n'abaki n'abasiru. So baba tutwidde bagezi tutwidde basiru aye tuli kusaba otusoliwe ebibiina bino ebibeera bikola ki bibitangana. Tuli kusaba okuume FDC ng'okaali mulamu era oyongere otuwabula tuli inumawo busoga okwesana nyaki amaani nkweyamya maiso go baba wange nga bwendi chairperson omulonde wa Iganga ne executive yange eriwo baba olwijiro twigulire for your guidance kuba ezira kye twidi obulungi n'ekibiina kyeffe kya FDC tukitwale mu bulungi. One Uganda, one people, one people, one Uganda. Ra ra a cha cha. One Uganda, one people, one people, one Uganda. This is a government yokubanga bayisana okutonda government n'obutakoze munanga ono Ibra adachibulira nti bali mu local government y'obulungi niki amaani mwene amaina ndintale Arafati nga ndi muwandiisi wa FDC ya Bugweri general secretary wa FDC Bugweri district ena kudino FDC buli kiseera eyogerwako both ba members ni bana ne members ayi nenda okubanga nkweyaza dokita okubanga mu byogerwa ku mwali committee eyo ng'avambalala yali mukukuko okwenda okuba nti aboti maji ag'ekiwozima gotasobola kutegera maino govu oba amasu ayi nenda okwebaza okubanga okuva we twatandika okuwulira nga tusoma mpaka yebuli eno ng'okola emirimu mu busimbalalo oba transparently nenda okwebaza webale ino ate ife otatukoowa tujja kwongera okwida yoli okusaka amagezi kuba ife buti twankatandika leadership tuida kutandika okuba nga tukusumbuwa ayeyikiriza tukusumbuwe kulwa leadership enungi. Ba members banga wefungera otugaidinga mpaka bwe tulitwala obukulembeze. One Uganda, one people, one people, one Uganda. Sokodeyo mu bisoga siimye okubona tuli basiimu nga abakyala
okuba bakawagire FDC One Uganda, One people. One people, One Uganda. Babage Frank Nabwiso obubaka obukulira abakyala zenga wandikanekesa anet tigire mu Jinja City nga ndi vice chairperson Jinja City twidi wano okukwebaza tuwebalepende FDC okuvanga bwe wagitandika okusooka okubona nakubona ku reform agenda nange ali mwana muto nga tidde nti ze nalifuka omukulembeze